Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo kutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Banange ntandika nga mbabuuzaako mwenna abalungi abatulaba era bwe tutyo assalamu alaikum mwenna abasiraamu bannange mwebale bannange kusiiba Mukama yeebale kututambuza mu mwezi guno gwa Ramadan era nga mbagamba nti Idi Mubaraka bannange mbanyumizaaki anti wento nababuulirako ku Hypex Studios ye enajjana nkumbi awo kulinaana Cobbins Hotel Busabala Road ne mbabuulira nti mukwano buli wolowooza ku bufaananyi obwakabi tolowooza ku mulala yenna okuggyako Hypex Studios era bwentyo bwe nagambye nti Shifa Team of Shifa bayomba nnyo ne bagamba bannange awa diva tukoowa okubanga bukya ng'omuntu oyagala okupostingako naye nga toyina bifaananyi omuntu ayagala okukola ki nga tewali kwegamba ne ŋŋamba egyo emize girina kkoma eri emabega era bwentyo bwe nalowoozezza ku gye nninza okkubira ebifaananyi bya Eid photoshoot nalowoozezza ku Hypex Studio nga bulijjo ne ŋŋamba kebankuba ebifaananyi ebirungi luli ne kati gye nnyina okudda bwenti owondabira wano mu lugendo nvuga mu motoka ngoberera tutambule ffenna nkutwale ku Hypex Studio laba olugendo lwange nga ngenda okukola ebifaananyi byange ebya Eid photoshoot nga mbazeeko emabega nga sinagenda kuwa ebifaananyi bya Eid bwentyo olugendo lwange lwatandika edde before tugeze nti ebifaananyi byankya ne ngenda edde before nga njagala bankube ku henna anti munange nze sikolangako henna ebbanga lyonna temuwakana gwe leetayo ekifaananyi kyange kyonna nga nnyina henna so this was my first time nyongera obbajjukiza nti bannange tukozese social medias zino bulungi era nze wadde olumu nagenda okusaakinga nga bwe ngenda okukola leero nafunako disappointment ekyo kyekyannemesa nagenze bugenzi ku social media nenteekamu nti best henna oba henna yugi oba nensaakinga munnange ne bampa omukyalo ono gw'ogenda okulaba gwe tugenda okukola naye olunaku olwaleero nagenze ne mulaba edde before natuuse na late byabadde bintwalaganya nasoosa nti mu bya Millicent nga tulina bye tutegeka eby'omukolo Millicent and God must shine mubajjukidde bulungi nasoose kusiiba ne Millicent oyo mu kibuga nga tulina measurements ze tukola ate nga tulina okufitingako ko mu ngoye wash fashions kwegamba ng'okwetala kungi Millicent wuyo asala kuba emikolo gimuwuuba wuyo omukazi wattu asala kuba omukyala Gadi and Millicent must shine yangwa tebantomera n'engwa olabye akavuyo k'ekibuga Gadi and Millicent must shine obirabye ojayiga ekibuga noonyeza kyegamba nti laba kino God and Millicent must shine emikolo gituwuuba omaze n'otuuka naye oyanguye omwana omuganda ono ofukamira omulundi gumu tobanga weerabiddeyo ebyange Millicent nga kikoze ekitengi kyange kyeka bakizinze bulungi kitengi kye anyumidde kati sooka owummulemu bakufunira ekyonywa oyambala eggawuni nanyuma nnyo ku buteeteeyi obumpi nakirabye dda anti kati asigale mu gold wali bane dress tuziina ziizo ezakabi jewelry wali buli kikola ku mikolo bibyo tiara ezalagira dresses ezo zonna weziri mu different sizes and different colors dress gyosiimye nga tugikuwa era omugole wuuyo yateredde dda omugole Millicent wesunze olaba ku gawuniyo na olaba nange nkwesungiddeko
agenda kufitingamu mugole waffe Garden Millicent must shine. Nga tomukulisizaayo ekabaale omukyalo no faani wonno faani waakwagala nnyo oyo gwolaba. Nendaba ng'obudde bunzibyeko ne ŋŋamba bannange enkya nnyina photoshoot kyokka ate sikoze hina. Nenkubira omukyalo ono ne mugamba munnange kikyasoboka obudde nga buzibye eweze essaawa emu ey'ekiro. Omukyala n'aŋŋamba Shifa no problem you just come. Munnange mu 40 minutes omukyala yabadde amaze okunkuba hina nga bw'otulaba awo nga nanyiridde dda ng'ate ne bikala mu bwangu. Bwe ntyo ne ŋŋenda ne mpummula. Enkeera ku makya lwe lugendo luno lwe tulimu okuba nga ŋŋenda ku Hypex Studios okukuba ebifaananyi byange. Mujje naffe tuli mugenda ku Hypex Studios kukola photoshoot ya Idi era nga poze olwakumeka leero lwakubiri mu wiiki yennyini. Idi tugisuubira kubaawo Sunday oba Monday. Kati today is Tuesday. Tuli mugenda kukola photoshoot though tugenze on a very short notice. Kale obudde butono bwe balina to work on the photos and everything naye era nabakubidde ne mbagamba bannange tubiddemu nga luli nga bwe nanyuma ku Valentine njagala kola Idi photoshoot. Aba Hosh Fashions bampaddeyo wano outfits 3. By the way bankubye ne hina era yankubye hina mugenda mulaba yagenda okunveyiringa ankole ne makeup ye mupya. I've never worked with her. Yes, by the way kambagambeyo ne kano tukozese bulungi social media. Nze sikera nko nensakinga like nga nyina kyenoonya oba osakinga n'ogamba ani akyasinza ovuma e Uganda. Ekyo sikisakingangako naye nagenze nensakinga ndabe ku be baleeta nenteekamu hina. I've never tried hina. This was simanya ye hina. This was my first time okunkuba hina. So nensakinga nti hina gwe bandeetedde saagala mbalimbe nti nali nkozeeko naye nataddemu Veils and Henna Uganda oba Veils and Henna Kampala. So ne babandeetera babadde bangi abalungi nenondako omu. I'm going to work with her era mumpulidde nga mukubira mulagirira but Henna ye yamunkubye yesterday. Yamunkubye on Monday night. Nali manyi nno birwawo nti bitwala olunaku munnange. She used just 30 minutes. Kati nebye mba kuwasiwasi yamukubidde 30 minutes ate nanga Shifalinda mukko akale nemugawa olonziruse ŋŋenda nemuddukako naye teyayonoonese nga namuvinze tannaba nakala bulungi. So mugenda mulaba mpaka eno. The designs are so nice. I loved them and being my first times I've never tried henna on my body. So namunkubako the same person yagenda okunveyiringa veils ennungi designing ne makeup. So wait for the results. Naye nga Hypex Studios era by the way ngenda balaga endagiriro lwakuba ffe tuvuze tuli ku Lukuli Road. Bw'oba obeera Buziga ng'obeera Munyonyo tuyise Lukuli Road but someone can still use Northern. Osokozesa ye Express. Yes, osokozesa Express Highway n'otuuka ku roundabout ye Busaabala n'oweta kino ekidda kyekidda Kabuuma biki. Yes, n'ogenda mpaka Masajja mpaka ku Busaabala Road okwo. So you can use that route. Kati ffe we've used this route. Tugenda kuyita Makindye bwe bati tukwate wali nga awe wali H&M paka last Kalenda tuyitemu tugwe ku Busaabala Road bwe bati. So tukozesezza Lukuli Road.
tetukozesezza express eri so fast abava mu kibuga Kampala ab'omumakindi ewa come with me mbalage bulungi direction entuufu naye nga tugenze mu shoot kubanga luli mwayagala nnyo ebifaananyi mwangaba nange shifa toddamu gezesa you should work with Hypec nange neŋŋamba okay kati bwe manjagadde ebifaananyi bya Idi bibino mbikola ku last minute obudde buweddeyo so bwe mba saagala disappointment kankole ne benneekakasa ate nga be ba Hypec Studios so that's where we're heading to right now. Genda busebo mujje naffe era tugenda balaga buli kimu naye nga makeup mbagambye this is a new person cause nade saagala ate ndeeta ono abe wa henna mulala ow'obukaaya mulala owa makeup abe mulala neŋŋamba okay kati nange simanyi bwe kinaavaayo tugende mutugoberere totemya tovaako toseguka naye nga mbajjukiza gwe wenna alowooza kubaako omukolo gwonna gw'otegeka tolowooza ku balala lowooza ku Hypec Studios and you witnessed that by the way mwaŋŋamba banyiriza n'ennyuma bye sinyumangako ku photoshoot eri gye twasemba okukola twakola eya Valentine ne tuddamu eya birthday kati tuzze kukola Idi shoot nga bulijjo bwe mbagamba nti bannaye mujje tugende tukole photoshoot ya Idi kati tuukeyo tunaatera tuvudde tugenda Vakulukuli Road 1 tuyingidde ku Mubaraka then tugenda kusalamu busaazi tuuke ku bitaala wali ku Balax tusalemu for those ababa bakozesa luno ng'ovudde Munyonyo ng'osazeewo kuyita wano ku Kyeruguli bw'otuuka wano ku bitaala bya wano tebiriiko biba on and off so ng'ogenda bw'oti ne family photoshoots bazikola ng'oyagala mwambale engoye maama taata n'abaana matching outfits wonna yo mwagala obbikubira bakuba indoor and outdoor photoshoots zonna bazikola so this is Balax tugenda sala mu busazi Keep watching. Ibiridda mu city center Kampala dino erisalamu eridda Najjanankumbi gye tulaga kino kyambuka mu Kizungu oba Luwafu wano mumanyiiwo bulungi nnyo n'abe Najjanankumbi ate mmwe mwanguyirwa nnyo bali awo like near Cobbins Hotel
So ne tusalamu wano bwe tuti ab'Emakindi abava eri buki tukwata wano, that is Paka Last Restaurant. Salamu busazi wano bwoti. This is wali Paka Last eno Vox Lunge Emakindi. Eno ye H&M Restaurant eya Hajaluna. So oyitawo bulungi. N'ogendera ddala. Naye sibagamba nti genda bugenzi kwata engoye zo paakinga ogende obagweko bagambe nzize kukola photoshoot. Olina okuba nga obakubidde ku nnamba ezo z'olaba ku screen n'obabuulira package gy'oyagala and how you want it to be. Ne bakubuulira prices bw'omala ne mwogera ku lunaku lw'oyagala n'obeera nga walubuukinga. Not all the time nti babeerawo batudde wamu mu kifo kimu. Si byebyo bo tebali ebyo nti nga bw'obadde otambula bw'oti noga this is a photo studio paba n'okyama. No, si bwe kityo ku Hypeek. Obakubira before n'obuukinga n'oyogera nabo n'obabuulira njagala ebifaananyi 50, njagala okwambala outfits 5, nkyagala bwenti ne bwenti. You talk about it before. Ye baba ngambye abamu muyina omuze otambula butambuzi bwoti n'ogoberera endagiriro nti anti shifa yatuwa endagiriro n'ogenda n'okyama n'obagamba nzize kufuna bifaananyi, nzize kunkuba nti neesimbyewo munkuba ekifaananyi kya posta. Baba mu field baba bakola ku bantu ab'enjawulo, so kubanga baagala okufulumya ekirungi. Kale oyinza osanga nga set kw'olina okukolera nga byakutegeka. So awo tusazeemu still tukutte Busaabala Road. Kino ekidda ku lwe Busaabala. Keep watching. Ludda ku Shell Cars oluleka. Luno ludda ku Shell Cars ne luno ludda ku Rentebe ne luno ludda ku Rentebe. Gwe ng'okwata luno lw'e Busaabala, luno oludda ku Luwombo l'okwata. Lino eddwaliro mulimanyi Busaabala Road Nursing Home. Kati n'ogenda straight. So ne tujja straight. That is Luwombo Restaurant ogiyitako. Yeah, ogiyitako then. Endagiriro ndowooza mugiraba bulungi. Nojja. Kati wano obeera onoonya ekipande kiriko okuva Brokers. OKUVA okuva.
nze nkugamba byange bye nalambawo mulala ayinza okulambawo ekintu ekirala okuva is there mu maaso ekipande ekyo bwe oba ojja bwoti oba oli ku booda oba ku bigero oba mu takisi oba ovuze okuva kiikyo okuva blockers kwennyini awo wetugenda owetera wano waliwo okuva blockers then side eno waliwo Tabernacle Witness era oluweta bwoti olengera Hypex Studios mwetutebedde oluweta kipande obeera okiraba yes like that munnange tukyagendera ddala mu maaso bwe tutyo twabadde tutuuse nga tuyingidde n'ennyongera okujjukiza nti abayi Hypex Studios obasanga ku +256 754 19 24 34 oba n'obasanga ku +256 789 34 38 02 nkuddiramu +256 789 34 3802 oba n'obasanga ku +256 754 19 24 34 bwetyo nga tutuuse yes nga ninza omukyalo oyo yankubye hena era yabadde alina okujja anveyiringe ateekeko ne makeup bwe tutyo tuba tukyali awo n'ayingira yatandika session yaffe ya studio wondabira wano munnange yes ebweru weather teyabadde nnungi bwe tutyo ne tuyingira munda omukyala n'atandika okunkolako makeup nga bw'atyo ate n'anveyiringa nga alina okunveyiringa biki kankulekereyo olabe bwe byatambudde ng'olwo twetegekera outfit yaffe eyasoose ye mukwano kankulekereyo ate olabe bwe twakikwasaganyizza denja bakoza dwiro munono muliro okugalo ne kontinenti buka abazadde batuzalire kula kuzala kujagana walala kutuluma fe omwana agenze olwepito lwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifanzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba era wotulabira awo munnanga I felt so beautiful nga maliriza makeup obukaya bwetyo nenteekako ka outfit kange okuva mu Hosh Fashions and Bridal eri awo ebulenga ku Shero ebulenga awo mulaba waawo waliwo KFC bw'oba wakava boti mu Kitoogo waliwo KFC awo ebulenga empya olituuka ku KFC waliwo amafuta ga Shell then munda ku Shell gwe babuuze Hosh Fashions eriwa mulimu kalina yambuka waggulu ku Hosh Fashions be bampadde outfit eyo bagiina mu different colors and different sizes lyambalibwa sizes zonna teboola nnungi nnyo ddala ye mukwano era bwentyo I felt so smart bakayina mu coffee brown color neyo color gyolaba gye nayambadde it's really very nice kaweddembe kalungi like tekali too much it's simple so bwentyo bwe nanyiridde saano kambala ng'ogenda mu kifo kyonna wonna w'oba olaga
Yes, I felt so smart. Era nebaza bonna betwakoze nabo kwasaganya okusingira ddala twebaza Hypex Studios ate era ne nebaza crew yonna gye twabadde nayo on set. Salonda ebironda bisuleyo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bw'atyo nandaganyisa okumulage waffe bw'atyo nandaganyisa okumulage waffe namusanga mu banka wamma taata lwe wantu molujjukidde muteleyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bw'etyo nenkuba neetonnya nampa ku kalifuti bwe yasaba kumulage waffe nange nemuleeta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu talaga abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume ndalimba n'omulungi ndalimba Munnange bwetyo nga tuvuddeyo eyo ate twadde twetegekera outfit yaffe number 2. Outfit yaffe number 2 era nayo kabadde ka simple kaftan nga kajjudde amayinja. Yeah, it's a see-through. Gwe bw'oyagala munda ky'oyambaliramu. Era nako kavudde ku Hosh Fashions and Bridal Coach abali awo ku Shell e Bulenga. Bwe kali ako ka see-through kaftan kaliwo mu kala ya red with gold, kaliwo green with gold, so many different colors. Kalina ejjinja tekakunkumuka, kali so original. You can wash it with your hands nga mayinja tegavuddeemu okumala ebbanga lyonna ly'okambala tekafa. Kavudde ku Hosh Fashions bwe bakandizayininze mu black oil and gold nga bw'olaba. Nange nakambadde mu style yange nga bwe nadde nkaagala. So bwe tutyo ne bankolako makeup ne banveyiringa bulungi nnyo ne nkambala. So I was ready okashoot like photo shoot yaako ate tudde ku kirala. waliwo olunaku olukunyumira ddala muli obulamu ne butambula luno olunaku nze badde nga besuuba tuba kale lutukaddi omuntu gwe nalabiranga mu birooto nakuba obufaananyi
mukulikeeyo mu outfit number 2 bwetwe twabadde twolekedde outfit yaffe eyabadde esembayo. Oh my god. Munnange nze I was going to shoot 2 outfits. Hosh Fashions nebagamba nedda Shifa ne luno olugoye lutwale. Era munnange I wasn't disappointed. Ye buli abasinga badde baga bannange nebadde best outfit. Gwe ye badde eriwa. Bannange buli omu comment with your best outfit, comment with your best pictures. Kati bannange bakyala bannange abali eyo n'abaami abali eyo ani atandyagadde kufuna bufaananyi bulungi bwe buti ye kati awo nga nange bwe nazze kati naawe osobola okujja n'okwata omwami wo mu kkanzu ye n'okwata mukyala wo mu shariya ye n'abaana bammwe mu shariya n'ekkanzu ne mujja ne mufuna ebifaananyi ku Hypex Studios. Oba gwe kyonna ky'oyagala oba oli bw'omu nga nze bwe nazze, it is okay. Gwe jangu weefunira obufaananyi obuli class, obufaananyi obulungi. So I was ready for my third outfit. Ngeri so simple eyo. It can be a party dress. Yeah, ate gwe munnange omusiraamu bw'oyagala osobola okwambaliramu kamizo, but me I had hina ne mmulekerayo ne siteekamu kamizo, but Hosh Fashions basobola okuteeramu kamizo. Kyonna ky'oyagala. Outfit eyo bagirina mu navy blue nga bwe walabye njambadde. Outfit eyo bagirina mu kkala ya black and gold. Outfit eyo bagirina mu kkala ya pinch. Outfit eyo bagirina mu kkala ya gold. Gold still nga ina amayinja ga gold. Ate weeri mu all sizes nansinga obunene bagirina mpaka mu 5X. Kati nze nga nze Shifa najambadde mu medium. Is it? Yes, balina medium, balina L, balina XL, balina 2XL, ate stretchingira ddala bulungi. Gwe totya n'oba ng'olinamu ku lubuto olunene outfit eno erubikka bulungi nnyo ddala. Ye mukwano. So abalungi abaagalwa mwebale kubaako mwebale kufollowinga Idi photoshoot yaffe. It was just a simple one. Yeah, naye nga I really loved it. Nga bwe mulaba mwebale kubaako mwebale kutwagala mwebale tusupportinga naye nga nyongera obbajjukiza ennamba za Hypex Studios ye obasanga ku +256 754 1924 34 oba n'obasanga ku +256 789 34 3802. Babayise Hypex Studios bali located awe Najjana Nkumbi near Cobbins Motel ku Busabala Road. Mubeekwate for all videography, photography, ye mikwano tojja kwejjusa. Nsigadde nze Nakawombe Shifa Hope. Shifa Hope omusanga ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57. Banange nyongera n'obbajjukiza nti emikolo gya Garden Millicent gituuse. Yemmwe abaŋŋambanga nti munnange Shifa, Garden Millicent must shine but they cannot shine without your support. Mbadde mbasaba nga mbeegayiridde emikolo gituuse. Guno omwezi gufulumye tuyingidde omwezi gwe tuyina omukolo gwennyini. Mwerabidde. Omukolo gwaffe gwa Apple, ate Apple tugiyingidde. Bambi tubakoowoola mwenna gye muli please. Tukiyambeko, like let's help them to shine. Nga bwe mwanzizangamu amaanyi ne muleeta eyo eŋŋombo mmwe kennyini bafaani baffe nti Garden Millicent must shine. Please, nga bwe mbagambye they cannot shine without your support. Ate date ennaku z'omwezi zikituuse. Ye ate era nga mbajjukiza nti Hypex Studios be bagenda otukwatira omukolo guno be bagenda ogukutuusaako mu kifaananyi print muzigo. Ye mugenda kubeerako live, bagenda kugubawa live aba Hypex Studios. Mugulabe bulungi nnyo ddala. Ebifaananyi mugenda biraba, buli kimu updates zonna mugenda kubeerako nga mulaba era olunaku olwo. Ye mikwano omuntu alina ne wifi weeri, abalala bannange data abeereko, naye byonna bye twesunga tebigenda kubaawo nga temutusupportinze. We need your support kindly please. We call upon you to support us through this journey. Thank you so much. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Yenze Nakawombe Shifa Hope omuweereza wammwe. Please subscribe to our YouTube channel Weewuunyisa omwagalwawo, surprise your loved one. Mwebale kungoberera mikwano ku photoshoot eno, ate mulinde endala zikyali nnyingi nnyo ddala. Ye ngenda kuba nga nzibaleetera.
ye mikwano tubaagala nnyo tweyanziza mwenna abatukwatiddeko n'abayimiridde naffe. Please don't forget to subscribe. Bye bye. Nsigadde nze Nakawombe Shifa Hope kambalekereyo more videos and byonna ebisinga ebyabaddewo ku photoshoot eno kambibalekereyo kubanga mubiraba. Sole muli akawala kakanuire amaiso ayendi waiwali bwefunye waibuba nesawo kutemerera bibaire binnuma nsanike mujanja byesire kala kwendita nsanike mujanja byesire omwoyo gunnuma nsanike mujanja byesire bibaire binnuma nsanike mujanja byesire abantu banvuma nsanike mujanja byesire. Kirina omubiri ne bw'oba ng'osalawo ekyana kyakula akanyama kirina entunula kinsomooza nsaawo kugemerera bw'obitani mwino gemerera bibaire binnuma nsaniike mujanja byesire kala bwendita nsaniike mujanja byesire omwoyo gunnuma nsaniike mujanja byesire bibaire binnuma nsaniike mujanja byesire abantu banvuma nsaniike mujanja byesire. Denja bakoza duiro nono muliro bugalo ne continent buka abazadde batuzalire kula kuzala kujagana walala gutuluma fe omwana agenze ololwe pitorrezo ranoga omwali ne kayayana okushifanzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watonninnya kirabe nonno njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwena watonninnya kirabe nonno njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole nala bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata ataluma kunvunza kazibe ensekere tumusembereza obuwera ozunga onotumera abagole oba tijja okola ngeyiyo Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.